Yes, kulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno webale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV era ku UG Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza essaawa zino gwe nnyini gwe muganda wange. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo, abali diaspora UK, Qatar, Oman, Dubai, mwenna abali South Africa, abali mu Kenya, mwenna mbaanirizaako nnyo mbategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo okubanga mwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati muganda wange, ensonga ezibadde zivuuvuumira ku social media nga ziraga obutakkaanya obuli wakati wa US saako n'eggwanga erya Uganda. Ngeradde balowooza waliwo olutalo wakati wa ambasada wa America wano mu Uganda saako ne General Muhoozi Kainerugaba CPA wa wano. Muganda wange, US evuddeyo neeyogera n'esambajja ebibadde bitambulira ku mikutu gya social media platforms zonna. Bavuddeyo ne bagamba nti nno ebyo ebitambulira ku social media platform bya bwewusa. Agambye nti nno ffe tetunnaba na kulisiivingako leeta yonna etulaga nti nno tulina okukola apology eri Muhoozi Kainerugaba oba eri munnayuganda yenna. So ate era tetunnakolako wadde ne apology n'emu nga tugiwandiikira munnayuganda n'omu, era ensonga ezo tetuzimanyiiko yadde n'akamu n'akeddagala. Bagambye naye bye bawulira mu ŋŋambo Muhoozi bye yapostinga ku media platforms ku Twitter nti ng'ayagala Pope William ambasada wa US agende maaso n'okuba nga amwetondera olw'ebyo ebitaagenda bulungi mu statement ze yakola okubanga nga Muhoozi agamba nti yavoola Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni saako n'okubandamayininga saako n'okuvvoola constitution yaffe eya Uganda okugiyisaamu amaaso, ng'era nga Muhoozi asaba akole apology bunnambiro ng'akatayi tekannasala, ng'olunaku olw'ebbalaza lwe lubadde olwaleero nga terunnatuuka. Yatubijjukira bulungi nnyo n'amuwa essaawa 3 ez'okumakya okubanga eyo apology yatuuse dda mu State House nga yeetondera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kakati US evuddeyo n'egamba ffe tetubimanyi nako, era abo babadde bagamba nti twawandiisa apology eri Muhoozi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ebyo byonna byabwewusa, ffe tulina kye twakoze era tulina kye tumanyi, wabula ebyo byonna ebiriwo bitambulira ku social media ba rumors, biri mu ŋŋambo, biri mu lugambo, mutwetondedde State House eya Uganda. Ne bagamba bo ng'aba US tebalina nsonga n'emu ebawandiisa apology kubanga beetondera ku munnayuganda n'omu, ate era tewaliiwo nsonga n'emu eri munda ebagatta nga bba amawanga agakolagana mu internal affairs. Temuliimu wadde kakuku konna kayinza baleetera kubanga bateekawo embeera ey'okubanga beetonderegana. Bwe batyo we bagambye lipooti weefulumye. Kaakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno bino byonna ebibadde bitambulira ku mukutu gwa social media olowooza US ebyegaanye bwegaanye oba bayagadde bateekewo strong relationship ya Uganda saako ne US. Jjukira nti bino bigenze okugwawo nga Uganda erinamu obutakkaanya mu internal affairs relations n'eggwanga erya US nga lisanctioninga ba diplomatic ba Uganda nga bagezaako okubanga bateekako natti babateekako envumbo. Kati embeera eno egenze okubeerawo nga bino bigenda mu maaso nga tuwulira nti ba diplomatic aba Uganda babataddeko natti saako tujjukira ne ba police officers abana be bateekako natti obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya US saako ne famire zaabwe zonna. N'ensonga eva nti bano bonna Uganda ne ba government officers baabo beenyigira mu human rights violation, beenyigira mu kuvvoola eddembe ly'obuntu, tebalitwala nga kikulu eddembe ly'omunnayuganda. Era y'ensonga lwaki babadde bateekako sanctions ezo nga bateekako ku bannayuganda natti.
kati embeera wete webadde ejja etambula gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati bino byonna Muhoozi okupostinga ku Twitter byagenze okubeerawo nga bino byakajja bibeewo nga US egenda maaso n'okwongera n'okunyweza natti ku badiplomatic ba Uganda, ekintu ekyabadde kigenda okukosa eggwanga era ekikosa eggwanga, kubanga oyinza olaba ng'akasonga kati n'ekiraga ekifaananyi ekibi eri amawanga amalala. Kiba kiraga nti ba officials ba Uganda beenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala okukyoboola eddembe ly'obuntu saako n'okulya enguzi mu ggwanga Uganda. Kakiba kitusiigirawo ekifaananyi ekibi. Newankubadde byonna byayogeddwa, kati wakyali bujulizi kubanga ne ku Twitter account ya General Muhoozi Kainerugaba post zonna ze yali ataddeyo zaamala dda okubanga zisangulwayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati embeera weetyo weekyabadde gwe mukwano gwange ali eyo USA evuddeyo n'ebyesambajja n'ebyegaana yo tebimanyi nako ebyapoloje gwe mukwano gwange ali eyo. Tegeeza nti ku UG Updates TV kubadde osinza okubanga otuwuliza twagamba nti twewaayo ffe okuweereza buli information gye weetaaga okumanya ate nga ffe abakola follow up ku buli kimu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale nno kutegeeza nti nno tuva ku UG Updates TV, subscribinga, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo, mweraba.